Inside Story Uganda, real source of political updates. Nji ebiriwo mu ggwanga mwalabye olutuula lwa bannaffe aba PFF era nga emabega kawo twakalaba n'okubeera nti bakkiriza kolagana ne bannaabwe aba ANT mu mukago ogwo katusubire nti bajja kubeerako n'ebyamaanyi bye batuukako. Olunaku olwaleero amawulire gazze nti wabaddewo ensisinkano owa bamemba abamu ab'omukago guli ogwa Interparty Organization for Dialogue IPOD mu State House leero ng'okusinziira ku State House yennyini ekibiina kya NUP kyokka ku ebyo ebirina abaka mu Parliament kyekitabaddeeyo abannaffe aba Jema aba UPC aba NRM aba DP n'aba FDC bwe bati basobodde okubeera nga basinkana President Museveni era wano tugenda kutunulawo okwo nga tutandika program y'olunaku olwaleero bannaffe aba NUP obutaba mu nsisinkano eno statement ki message gye basindika era nga kyogera ki ku nkolagana y'ebibiina mu ggwanga okutwaliza awamu balowooza tujja nakutunulako ku abigenda mu maaso mu bibiina ebiri ku ddoboonya gavumenti emikago gino egy'enjawulo naddala mu kaseera kano nga tulaba okwagala okwesimba ku bifo eby'enjawulo ate nga bonna bali ku ddoluvuganya gavumenti n'osanga ekifo nga owa opposition yakirimu naye ng'atolaba aba opposition abalala ne mu kibiina kyekimu ngaaga nti gundi vaayo tulina okubeera nga naffe tuteekawo omuntu eno strategy oba kigenda kubeera nga kyongera bannyika mu ddubi ng'abali ku ddoluvuganya gavumenti wano wetuli olunaku olwaleero era nga mu studios bannaffe oba bannange bemba nabo ku lunaku bwe lutuweba Mwami Charles Romushana muna barometer sebo tukwaniriza Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa. Honorable Betty Namboze bakireke muna barometer Honorable tukwaniriza natona ko lwaliro so ni banya utusanyisa okubalaba obambalaba tusanyisa okubeera wano mbadde ngambala omusana nti oba lwaki tayiya yakalala Katonda w'amaanyi n'ekituufu Katonda w'amaanyi Katonda wa kitiibwa Psalm 70 verse 4 somayo ne ku ndala Zabbuli olage nti obimanyi Katonda w'amaanyi Katonda wa kitiibwa webale honorable kama yebaziwe amina Mwami Frank Gashumba kuva mu Piero Yusuf nawe tukwaniriza nange mbalamusizza abatulaba ku NBS ne outlets endala Haj Latif Sebagala Sengida ali mbaka wa Kawempe eyo mambuka va mu kibiina kya National Unity Platform tukwaniriza sebo neyanza nnyo bwana kungu n'abatulaba mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Haruna Cheyune Kasolo muna barometer sebo nawe tukwaniriza honorable neyanza abatulaba mwenna basebo ne bannyabo tubeebaza okwerekereza otulo era njagala kwaniriza mwenyinaze Betty Namboze mu programu well Haj njagala gwabatandisa enteekateeka olunaku olwaleero ku kibadde mu State House leero amulira gavaayo mwe aba NUP temulabise mu nsinkano ebaddeyo president asinkanye ebibiina ebirala NUP terabise lwaki mu wansonga President asinkanye oba ebibiina bisinkanye well kyonna bwekiri okusinziira ku kifaananyi era nja kusa producer waffe akituwe tulaba president atudde yekka abalala batudde eri bawuliriza tujja kukiteekawo ensi ekirabe sebo neyanza nnyo bwana kungu ne bannabalometa mwenna kusooka njagala buuze ku bantu bannakawempe naddala kawempe empya mbalamusizzaako nnyo mwebale ddala enteekateeka zonna zimukola okulaba nga tutambuza eggombola yaffe mu ngeri esinga okuba ennungi bw'oyogera ku nsonga eno eyogamba nti pulezidenti asinkanye bannaffe mu IPOD era n'ogamba ndowooza n'ogiraba bulungi awo n'ogamba nti NUP ekibiina kyange tekiikiriddwa ffe mu NUP si mawulire aliko NBS TV ekyo kyekifaananyi ekyogerwako mu nsisinkano ebaddewo olunaku olwaleero mu State House President Museveni n'abalala bammemba ba IPOD tulina emiramwa bwana kungu kubanga
bwe twazaalibwa nga NUP emyaka tugenda kweza 5 naye waliwo ensonga ze twayagala zijje mu ggwanga ez'enkyukakyuka eyannamaddala. Bwe tugamba enkyukakyuka eyannamaddala nga bye tulimu bya ddala, twagala okulaba nti enduli eri mu kkubo ly'abannayuganda okwetaaya NRM tugijja mu kkubo, bannayuganda basobole okwetaaya, basobole okuyitawo. Nolwekyo waliwo ebintu ebimu bye tulina okukola ebyawukanako n'ebibadde bikolebwa, era olw'okubeera nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni abadde ajja ayogera lunye, era opposition n'agikategorizinga mu mirundi ebiri. Waliwo abalungi abali mu opposition n'ababi, ndowooza obadde omuwira wadde ayogera. Akati bw'obeera omulungi ayagala mu mbeera zonna mukola ebintu byonna ebyongera omuweesa ekitiibwa n'omuweesa obubonero nti nsobola bulungi nnyo okutambula n'okutuula ne benvuganya, wadde nga byakola tebiwa bavuganya space kubikolera ddala mu ngeri y'abantu abavuganya. Akati bino byolaba ebya iPod ebyokugamba nti bagenzi ne banywamu kacyayi, nga tuyina ensonga zetumanyi somasonga eziruma bannayuganda ezibanyiga, ng'abantu baffe babakwata, babakuba, babaggalira, bakoze byonna ebya buli kika. Naye kati yayagala kifaananyi gaiti tutudde n'abali mu ludda oluvuganya era waliwo demokrasiya mu ggwanga. Ekyo NUP yalabuka naye nga tejja kubeera mu bupate, tejja kubeera mu byakwagala funa bifaananyi, naye ng'ate tulina obulumi bwaffe bwe tulina nga bannayuganda. Obwo bwandibadde bukolebwako gavumenti eno n'egaana obukola, naye neeyagala okuteekawo ekifaananyi mu nsi yonna nti waliwo enteekateeka ey'okugamba nti tutuula wamu ne tutambuza ensonga zino bwe zirina okutambula. N'olwekyo bwe tugamba nti ffe twavuddeyo ne tugamba nti bino ebintu tujja kugamba tujja kgenda tubituulemu, era olw'okubeera nti NUP byeriko bya ddala baatuuse n'okuleeta etteeka erigati mwe abagenda abatagenda mu kutuula mu bukyayi buno, n'olwekyo sente temugenda zikolaki, temugenda zifuna. Bigamba okwagala okutusiba emikono gati mubaddemu ababadde balowooza nti bwe bataatuuleyo tebajja, kubanga kino kya ssemateeka ekyokugamba nti buli kibiina kyonna ekivuganya ekiri mu palamenti kirina omutemwa gwe kifuna, nga si byagamba obula abakola ssemateeka bakiteekawo nti buli kibiina kyonna kubanga bamemba bonna abali mu bibiina bino bali ba musolo, buli kibiina kyonna ekiri mu palamenti kirina okufuna ensimbi zino. Naye bannaffe olw'okubeera nti bagenda okulaba nga NUP eyawukanyeemuko mu ndaba y'ebintu n'engeri gyeyinza okutambuzaamu eggwanga lino, nagati abatagenda kujja mu mbeera efaana bweti tuteekewo embeera ebasiba emikono ebawaliriza okujja mu meeting zino basobole okufuna sente. Nagati bwe kibeera kyakulwanira ddembe lya bannayuganda nakuteekawo njawulo NUP katukkirize byonna ebinaava mu ekyo. Okay, oba nnyo Charles, just comment ku nsisinkano eno, abamu balabiseeyo abalala tebalabiseeyo. Question is, abatalabiseewo tebakkiriziganya na njogerezeganya iPod yateekebwawo bibiina bino kubeera nga biwuliziganya bikubaganya ebirowoozo. Kati the Constituent Assembly ekola constitution yateekawo ebibiina mu biseera bya multipartyism bituulenga wamu biteese, and that was the consultative forum. Naye nebigamba ne constitution CN eragira parliament ejje kukola etteeka ekyo kukiteeka mu nkola, so parliament neekola etteeka erireetawo consultative forum. So consultative forum therefore is constitutional. Tuli wamu awo. Then ne wajjawo the interparty iPod, Interparty Organization for Dialogue. kati eyo teyali mu tteeka, so it was optional kugijoyininga. Kati bakyusiza etteeka ery'ebibiina iPod ne bagikola kiyite mu luzungu organ of the consultative forum. So now it's by law
right? But eyina objectives, eyina ebigendererwa, and to me kyekikulu. Ebigendererwa mu kimu kiri muteese bwebanga waliwo ensonga y'okugonjoola, you sit together mukole ki mugigonjoole. Ekyokubiri temulwana bino byowulira okukubagana amasasi because it's possible abebibiina kulwana, but kiwalaba kati wa Kawempe atudde ne mukulu Kasoro. They are having a dialogue, they are having a conversation, tebalina kuba bukondi. So your objective ya consultative forum, your objective ya iPod bwaba, and then kulaba nti wali hate speech ninsobola okuvuganya ne neighbor Kawempe naye nga sisize bukyayi gyali. You get so ekyo ekijja then mba muyina okubeerako ne forum mutuule kakati. Mukulu Latifu tolimba nsi nti muyinawo enjawulo kubalala. The only enjawulo gye muyina kubalala is nti mukolera on hate speech. Your mode is hate. Nti tosobola kuvuganya mukulu Museveni nga tomusiize tokoze campaign ya kumukyayisa. Bwe osobola okuleeta idea n'ovuganya nga Latifu naye ng'osaba ensi ekwagali kuba ebirungi byokola ne ideas zoyina nga toyogedde ne component, but mode yaabwe eno is the mode of hate. Now kati bakoze teeka erigamba nti bw'oba toli mu iPod then tofuna sente za government, meaning bw'oba nga toli ku principles zino is iPod zeyina okukolako, then toli organization eyina okufuna ku nsimbi zaki ku nsimbi za government. Actually wakante bagenze eyo I'm looking forward ku electoral commission kutabawa sente, but that is not enough babagale because you see tosobola kubaawo ne a political grouping nga gw'omulimo gwayo gwa kuzimba fanatics. Yes, eggwanga libanning, you can ban a country. Ndozo buwulire ebiri e Kenya waliwo otuuka nekibalemerera nga nammwe mwekate mukyasobola kucontrollinga population, temukyasobola kuteesa biri, you can't even reconcile. So kino kifaananyi kibi. That's why you see mbadde complaininga gyoli. If it is iPod, the issue is not engeri gye batudde. Tosobola gamba because group ebibiina bwe babisinkanye obona atudde eri is not the issue. The issue is political parties zikoze eki zisinkanye. We should be looking at the agenda. But there is also another thing ensi kyeyina okumanya nti mu iPod buli kibiina kiyina power of veto. In other words, tewali kisobola kuyisibwa mu iPod nga mwena temukikanyiza. Decisions are by consensus. In other words, mwena mwenkana. So eri idea y'okugamba nti so bwati bwabanga byebakola tokkanya nabyo, go there then okozesa your power of veto. Ogane kyotakkiriziganya nakyo. No, tontegedde. Tewali kisobola kuyita mu iPod nga mwena temukkiriza. Babyo nabo babiteeka ku level emu. Ekigendebwa kiri nti ebibiina bisatu biremu okutuula ne bisalawo ekintu ne bikiyimpozinga ku balala. There is no democracy, there is no majority democracy mu iPod. Mwena mwenkanya. So if there is one attackiriza tekiyita. How about bwowuliriza argument yabwe gye bazibawa ebbanga lyonna? For example, FDC then baali baava mu activities za iPod nga baga nti bye tuteesaako ne tukkiriziganyako ffenna wamu tebiteekebwa mu nkola, tubikkiriziganyako mu lutuula naye challenge eva ku implementation okuteekebwa mu nkola tebiteekebwa mu nkola. Why should we continue attending entuula zino ng'ebivaamu kino kyagamba kiri nti nzikanya n'okuteesa ate enteesa ne tuyisa ebintu ne biremu okukolebwa. It is different from nze sobola kutuula naye okuteesa naye. Then toyina kukola politics within the law. Genda mu nsiko ne mu nsiko bateesa
Kat you hear Hamas egenda kutesa ne Israeli. Okay, they may be in direct talks, but you talk. N'abalwana abali mu kutingana mu ntalo, they talk. So kati obeera otya political grouping mu ggwanga, you are because bobanga tokanya na Museveni toyagala kubeera mu bibye. Aye kuwachokeriza electoral commission nebanga yekusupervisinga. Gyogamba teyina kusupervisinga. You're operating within this law. So I don't support kuba one political grouping mulimo gwayo gwa kuzimba fanatics. Ntibo okukula bantu oli w'amaanyi. Oyina okulaga nti oyina obukyayeri Museveni toyina kutuula naye it's an achievement bageze State House kutuula ne mukulu Museveni. No, but they should be proscribed, they should be banned. Honorable Nambozi. iPod. iPod mukutandikibwawo yatandikibwawo bagabi babuyambi. Ng'ekigendererwa kyabwe ekyali kya of course nga bagambye dialogue okutuula okunyumyamu. Njukira iPod eyo mu biseera we yatandikira nali mwogezi wa Democratic Party. Naffe twalina endowooza eyali egamba nti nno tetwetabaamu mukadde waffe mukulu Sebana Kizito n'atuovalulinga na yalina America eyo nga tumanyi teyatalinawo naye yali nnyonyi musajja wattu n'atuuka kuno kiro enkeera akeere mu lukiiko olwo balugendamu ne boogera ku bigambo bye baayogera naye okuva olwo kutuusa kati tewaliwo kintu ky'osobola kusongako n'ogamba nti ekyo kyava mu nteeseganya za iPod. So ekigendererwa kya Mwami Museveni kiri mu ntuula eyo gy'olaba. Kubanga waliwo obubonero obutono obulaga enneeme ennene etalabika nti Mwami Museveni alinamu oba mbuyite bujoozi nti talinaayo kiseera kyalowooza nti asobola Uganda eno n'abantu abalala bagirinamu omugabo ogw'enkana ogugwe. Anyumirwa abantu batuule wali abalekityalinge so okutuula bali abakitandika bali balowooza nti tujja kufunayo entuula as equals ng'abantu abenkanankana era nga gwe bwogambye nti ab'ebibiina basisinkanye president. That was not the intention ya iPod. Intention ya iPod yali egamba nti ab'ebibiina basisinkanye nti ebibiina by'obufuzi mu Uganda bikoze eki birina bwe bisisinkana ne wabaawo dialogue. Era nga bw'okiraba kyali kintu kya kyeyagalire tekyali kya buwaze. N'okujja okifuula ekyobuwaze yenkola ey'okukozesa obubi numbers dictatorship of the majority eri wano mu Uganda because olina majority mu parliament without minding wagifuna otya gikozese buli kyoyagala kifuuke etteeka whatever your wish becomes law. Nti era abakulembeze ababi bakola amateeka amabi ne balyoka bafuga abantu obubi nga bwe babajuliza nti amateeka bwe gato begakola ki bwe gagamba. Ffe tetukyawa Mwami Museveni tukyawa byakola. Ennaku 3 wabaddewo omwana eyavuddeyo nga baamukwata ne bamutwala ne bamuyisa ekyuma eky'omuliro mu kutu ne bamuteekamu ekufulu nti earring ne bamala ne bamusuula wali omwana wa NUP. Twagenda ennaku ezo eruzira okulaba abasibe baffe abaliyo be basiba 221 abantu ne batunyumiza engeri gye bakwata emitayimbwa ne bagibasonseka emabega mu butuuliro ne babakuba ennyondo ku busajja ne batulugunya abantu ng'otaddemu kati ebintu nga bino bye bakoze abantu wano nga ba Edi Mutwebaani n'abalala ne babatta n'abalala ne bababuzaawo wano. Tulina bannayuganda 18 babula ku mulembe guno ne babulira ddala ababiri baali bewange in fact basatu kuba ne John Bosco Kibalama ne Wemukono Seeta wali ne babulirako ebbulire bwe batagamba nti bali wali. Ebyo byebikolwa bye tukyawa bye twagala bannayuganda basinzireko bakyawe Mwami Museveni. Naye Mwami Museveni alina enkola erowooza nti bwe weesembereza omuntu there is a way you
demystify kwegamba omalamu ensa obutali bwenkanya bwakayana kubanga oyagala bakulabe nti goli naye mutudde wali olyoka obuuze nti kakati mwabana kuwala munakuwalira bakinga bali batuula eri ne banyumya ekintu ekiri mu tteeka bannayuganda kye balaba mu constituency assembly originally National Consultative Council tugigendamu naye era still naye ekimu ku bye tugamba is ffe tetutya kuteeseganya na President Museveni but ffe twagala kye bayita structured dialogue enteeseganya eziriko ensonga ensengeke n'enteesa ey'okuwaŋŋana ekitiibwa so sio gamba mbu mugendeeko ew'omukulu abo abagenda ennaku zino waliwo omwami Museveni kye yatandikawo bakiyita co-optation strategy ekyo bannakyemalira kati bakikola mu nsi yonna basalawo ne bagamba nti katuteekewo gye bayita authoritarian multi-party governments AMGs nti gavumenti yabasibira mu bbwa naye teekawo ebibiina by'obufuzi bingi birabike nga gwaggulidde ebibiina by'obufuzi naye nga ebyaddala bino ebibiina ebimu ku bibiina bino si opposition parties, they are your own making nego oziteekawo no flooding oludda oluvuganya nti tebogezaako kigambo kimu nti bano abali ku nsonga buli we bagamba nedda tetujja kujja kusinkana okujjako ng'osumuludde abasibe abasibirwa ebyo by'obufuzi awatali kakwakkulizo okujjako ng'okkiriza ku kino na kino na kino bano be bateekayo nga bo okuvuganya kwabwe kwa kutuusa mukolo abali mu co-optation with the dictatorship bonga bajja kwegamba nga bateekawo ekifaananyi ekiringa ekigamba nti bambira ba opposition tebeegase naye nga nayo strategy tekozesebwa Uganda wokka ekozeseddwa mu mawanga mangi ati its climax osanga n'abagamba nti babibiina bya opposition nga batandise n'okulya obwa minisita mu gavumenti eri naye nga bagamba ffe bibiina ebivuganya ono n'olwekyo ffe kirungi nti batudde leero nga ffe twegezezzaamu jjo Mwami Museveni bwe yali azaawo obwakabaka yagamba oba teyakola bubi okugyawo obwakabaka yali buleseewo ne bulemerera bannyini bwo kwe kuzaawo obwakabaka naye nga tabukkiriza kufuna ku ssente za gavumenti nti bulemerera abantu naye abantu abaagala obwakabaka bayimirizaawo gavumenti kati ng'eyakabaka wa Buganda mu bintu ebimu nesinga nenesolooza omusolo namukyo ffe jjo twatandise olugendo olugamba nti ssente z'omuwi w'omusolo eziweebwa ebibiina by'obufuzi kubanga sigamba nti atunda nteezi sente za muwa musolo nga naffe ab'opposition tuguwa owulidde bwe ziba nga ziteekeddwawo ng'akatego ku kuyimirira okulaga nakyemalira obukyayi ku ebyo byakola tuli lwedde nazo okuzireka n'okwesondangamu ezaffe okuyimirizaawo ebibiina byaffe kino kyagamba mbuno ebibiina n'okutuwera batuwere n'ekyakikole nakyo bwe tunaatuukawo tujja kulaba bwe tuyitawo. Ngazire Mwami Gashomba, Honorable Numbers, oli bw'akola argument naga nti president ye head wa state ye head wa government effujjo lino lyonna lyoyogerako bwe liba nga likolebwa ab'ebyokwerinda n'abalala mu nsisinkano ya iPod lyasobola kyogamba nti no tabimanyi tugende tubimubuulire mu iPod asobola ogirabanga opportunity tabimanyi ega nti kyoyagala okugamba ebyo byenjogerako mumugaye nti Mwami Museveni kino na kino na kino kyogamba nti ebyo byenjogerako tabimanyi twetaaga gendayo mubuulira twetaaga gendayo bimubuulira ebyo ebigenda maaso mu Uganda babyogedde even in the National Consultative Meeting where we have a representative okusooka waliwo omukyalo oli vice president wa Western Uganda yafa kati wali babyogera waliwo kye bakozeeko so bino ebyokutujonyesa nti omuntu nakukuba ate nasalawo akulagire ne bwoteekwa okukaaba nga kubi ekyo tetujja kikkiriza kale kaakati katubeereyo akaseera katono nga NUP nga tuyimiridde ku magulu okusinga we tuli wangaala ebbanga eggwanvu nga tufukamidde. Mwami Gashomba, for your information, bano batuula mu consultative forum. Yeah, they do. Yes, ate agikulira
is Museveni. Twali tutula mu National Consultative Forum because National Consultative Forum kintu kyava mu constitution. Kino ekyafudde lineteeka erya nakut iPod okukifuula etteeka kyabadde kikolwa kyakukozesa bubi majority kyakuyiikiriza kyakutulugunya. iPod is an organ of the Consultative Forum. Tosobola kutuula eno n'ogana kutuula kakati biki byatugambira mu iPod byatasobola tugambira eno gye tutuula okujjako tumalira obudde kiki kyayagala otugambira eri mu kisenge kyatasobola tugambira mu ddiiro we tutuula oteeka eriva mu ssemateeka. Etteeka eriva mu ssemateeka we litulagira okutuula tutuulawo naye omuntu n'agamba mujangu ewange ondabeko nogetuuka yengera ne mu kisenge olyoka ondage bwonjagalira ddala naye ddaseebo. Mwami Gashumba simanyi gwe kino ekintu kitunulidde otya really because abavuganya abamu bakugamba nti tuzze twogera tuzze tuteesa byetuteesa tebiteekebwako tebifiibwako lwaki baligenze mu maaso n'okusigala nga beetaba mu ntuula zino nga byeboogerako tebikolebwako. Kati ekisooka tewali bavuganya eri yavuganya President Museveni ali mu upper prison musibe abasigadde bonna banoonya mirimu. Ekyokubiri bano bagenzeyo misana abala bagendayo kiro yenjawulo. Ekirabo otunira bode posture ya President Museveni mutunulye bode posture ye is in charge. Like a month ago yali corona atugamba nti he's the king. King wajja ino gabira abantu ebiki ebirabo. Mutunulye ekifaananyi mwe n'abalaba NBS essaawa zino. Togera alinga nga professor ali Makerere ali buorientinga abaana abakajja Makerere mu first year. But is that right? Yes, look at it. No, what I'm saying, what I'm asking, Mwami Gashumba, ekyo kituufu kyandibadde bwe kityo omutima ogwateekawo iPod ekigendwa kyagwo gwali ki? Honorable Namboza akugambye nti mu nsisinkano zino muyina kutunulibwa nga ba equals ng'abantu ebibiina ebyenkanankana ne muteesa ku nsonga. Kakati waliwo tubeera mu reality ne mukubamu olwali. Sisuubira nti President Museveni abadde ajja kuteeka meeting eyo oba ku Serena oba Kampala Sheraton nate ne bwagiteekawo by the way ne bwasalawo nti agitadde ku Serena actually ne bwasalawo nti agituuze ku kitebe kya Nuupu security ejja kuteekinga over ekifo. You get it? Ng'ayingira n'afuluma be basalawo ani akola ki oba agituuzizza wa asigala ali in charge. Nekyo olina okwebuuza kiri bwe kiti nti okay etteeka baalikyusizza zino company z'amasimu ezituguza amasimu olina endagaano gy'osayininga terms and conditions n'ebya Google mubimanyi. Tosobola kuŋŋanga ojja kujjanga onoone ssente nga meeting bwe zituula tokola ki tolabika ekyo kiriyo kubanga kyemmanyi from the information I have here nti gino emyaka 5 Nuupu ndoze efunye over 23 billion okuva mu yogundi ya mu iPod bla 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 bla. So zogenda mu State House nja kisamalizinga simple bano baddeyo misana abala bayingidde kati ekiro bwe kiri tewali kisinga kaawo. iPod China omugaso China makulu tebangako ya mugaso tebangako mugaso kyolina okumanya you are dealing with an extremely intelligent person. President Museveni talina kintu kyakola ng'akiguddemu buli kyakola kibeera planned. President Museveni ne bwagamba nti enkya tiyeetaaga babaka bawera 10 mu parliament aba opposition akisobola tege naye alekawo ababaka 50 67 for international relations nti Uganda waliyo okulonda opposition naye inayo abantu tulina leader opposition muganda nange Joel Ssenyonyi bwe kiri. Ontegera ndowooza abazira entuula zino tebalina nsonga Mwami Gashumba. Bazizira misana ekiro babeera naye yenjawulo eriwo bazizira misana ekiro babeera naye yenjawulo ekola ki eriwo ate akomplainzeeko Museveni akomplainzeeko Museveni andabako ate nekya kino kakikutereereze President Museveni yagenda najjayo empapula z'NRM si bwe kiri n'azizaayo on Saturday. Nomination z'aba president zaddi September October September Saabalwanyi Yoweri Museveni kasita agenda ewaabwe y'abakama n'ajjayo empapula ze nga bamunominatinze yagenda okulayira okujjako nga Allah amugye mu nsi muno ekyo kiri official. Actually I know it from a reliable source but I said n'okukola rehearsals z'okulayira kwe okitegeera kubaka n'agenda kawangula ayite nawo
njala ngolabawo ndagawo semblance y'opposition mu ggwanga nga 2016 2021 ndaga ya activity yonna enyenya President Museveni. He is in charge. Ekyo kankikubuulira oba oyagala oba toyagala. Kati we twogerera le wiiki eno yonna ali Wakiso PDM, wiiki ejali Kampala PDM. Ali ku fact finding mu ggwanga ndowooza olabye enteekateeka z'ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo aba NUP bagezaako okukola mobilization engagements bitundu by'eggwanga ebyenjawulo netulaba okulwanagana ne security nebagaana police. Tulabye Honorable Mpuuga abadde Masaka walabye kye yakoze abantu be yabadde nabo n'okulonkinga DF njo twalabye aba NT n'aba PFF kati kankikuleetere bwe nti kyolina okumanya nti pulezidenti w'eggwanga aba alina enkizo y'amaanyi mu buli kintu. Amaze omwaka mulamba nga ali on a fact finding mission okulambula PDF activities zazo oba campaigning oba kiki basically kakati bwaddamu campaigning amanyi message gyanaabo ab'omu Bunyolo ab'omu Buganda aba Northern Region. Ekyokugamba nti DA yabadde Masaka eyo DA muzukulu we NRM kyekisooka. DA Delegates Conference yokka gye tulabye kati erina mu semblance ya Delegates Conference ye yaba Ssemujjunganda PFF. Yes. Eya DA yali Masaka eyo bayiya buyiya abantu babajjaawo. Eya Mwanyinaze Nambooze yamala eddakiika 45 nga Delegates Conference ewedde twagimanyi ekoze eki ewedde. Endala eya DP eya Mawo nayo waliwo semblance ya Delegates Conference twagiraba ku TV n'ebirala. NRM of course official tujagiraba oba emala nnaku 2 mutegeera ndowooza. So Delegates Conference so faje twakalaba erazeemu ekifaananyi nti waliwo some politics mu yo PFF eneddako NRM simanyi yadde. Well, Haji Harun owulidde ennyonnyola y'abannaffe abataalabise mu iPod but njagala tunulire ekinyusi kyennyini omugaso gwa iPod guliwa kubanga bagaana okugendayo bo balinga abatakyagulaba. Omutima mulungi ogwaleeta iPod but ebizze bikolebwa si batuufu. Ensonga zibawa si ntuufu ezibagaana okugenda kubanga Oweekitiibwa Nambooze mirundi mingi gibeekandaze nga bafuluma paalamenti era nga balaga nti bibateesa oluusi tebiteekebwa mu nkola ate era tubakubya ne numbers naye wadde bafulumya emirundi mingi naye bamala ne bakomawo era nakati bakubye ebipande baagala kudda mu paalamenti. Kati oyinza kugamba nti ffe ekitugenda okugenda mu iPod bitwayogerako ko wali bakyaganye biteekisa mu nkola eyo kiyinza kuba nga nsonga kubanga yo paalamenti gye bafuna bye baagala ebyabwe nga bo babadde nga wadde bibakaka gavumenti nti babifuna neera bamala ne baddayo. Kakati ekyo kisobola bulungi okutegeeza nti kyayogera nti ekibagaana okugenda mu iPod kubanga ebiteeso byabwe tebiteekesebwa mu nkola ekyo si kituufu. Ekirala tayinza era kwonoona bibiina bya banne ng'agenda agamba nti ebibiina ebyo Pulezidenti Museveni abyeteereddewo kubanga mirundi mingi mpulidde ate agamba badde wabatera okulumiriza nti nuupu naye pulezidenti yayitikawo naga nti affe ekyaffe nedda. So ebibiina byonna bimeruseewo nga bisinzira mu tteeka era birina ebigendererwa byabyo. So ekyo nakyo si kituufu. Bo ekikulu kya byonna nti bwe baba nga bagenda mu lukiiko olwa Consultative Forum ate ne bagaana okugenda mu iPod Consultative Forum nze ndowooza ekyo si kyabwe, ekyo si kituufu. Naye bano abakulu omwami Gashumba nga bw'ayogedde baagala nnyo okulaga ensi nti ffe tetuliraana mukulembeze wa ggwanga era ffe waali tetwagala kugendawo.
era ne bwaba bagezaako mukisinkana ekiro abo abakikola bamala kumagamba nga nimuzee twagala kamera naye nze njagala kubategeeza nti iPod lino etteeka eryakoleddwa taati ligenda kubakangavvula kubanga kakasente mukeetaaga onaboza begezezaamu ate basonze mmeka tewalabye bantu we basonze sente era balabira nga bekyanga miliyoni 10 zibaye miliyoni mmeka ate baani abagenda noziwa tibasobola bano babadde bafuna I think about 3.5 billion bagenda kuzijjawo naye nga kintu kiri kimu mwina kubanga mukiika mu iPod ate bino bimuli mukwogera nti bamale kuta kakase gwanga leero engeri gye batagenza tebajja kuzifuna kubanga etteeka weeriri era nga bwogambye nti buyambibwa omukulembeze w'eggwanga ayinza nti kale mufe gabawa kati awo bwetulinze tulabe naye nga kubanga ate bagenda kubeerawo bati ngera bwomanyi nti n'ekibiina kyabwe tekiri mu mateeka naye weekiri tikiri mu mateeka naye weekiri okimanyi bulungi so nze ndowooza nti bateekeddwa okugyayo ensonga ez'obusimbaalaala zibanyonnyola eggwanga lwaki tetugenda mu iPod okusinga okwetoola simanyi abaana baffe bano babakwata oyina okugenda mu iPod infact ekyateekebwawo iPod okulaba nti ebibanyiga mu bibiina byammwe mugenda wali ne mubyasanguza nti ffe kino kyekitunyiga ensonga zaffe zonna ngaebibiina tulina okwetaaya tetwabadde tutambula wali twagaaniddwa embeera bwetyo kati goboga nti ffe tetujja kugenda mu lukuŋŋaana ng'olwo ate era bwogamba nti pulezidenti omanyi bwabadde atudde bwati pulezidenti ye chairman ye ssentebe wa iPod yes is now the chairman kali bwogamba nti atolaba abadde atudde bwati nga bali batudde eri yes ssentebe bwatyo bwatuula ssentebe balina okukubiriza olukiiko nga balukubiriza bamembers bamutunuulidde katayinza kutuula ate ku layini yemu nabo so but you see Honorable Haruna Kasoro njagala kuwa information nzijjukira mu 2019 Honorable Ssemujju Nganda yali akyayogera ekibiina ky'FDC yavaayo n'atuga nti mu ntuula ezaali ziyise za iPod ebimu ku bintu bye baali bakkiriziganyizaako y'ennonda ya baani abalina okubeera mu kakiiko k'ebyokulonda n'ebirala era ng'emu ku nsonga yabanyiza ne bagamba FDC tujja kudda mu ntuula ezo kubanga bino olwava mu ntuula ezo ne bikwatibwa ne bikasukibwa mu kasasiro why should they continue okutuula mu ntuula zino nga bino tebiteereddwa mu nkola? That's my question. ate kyengezaako okugamba nti enkiiko zonna zibatuddemu nga ne mu palamenti nayo tetulusudde ebbali byo byonna byonna bibaleese biteekeseddwa mu nkola. Lwaki yo gibafuna omusaala gwabwe lwaki baddamu okukuba ebipande nti tuddeyo mu palamenti gibeekandagidde ebbanga? So nze ndowooza nti olwaleero ekiteeso bwe kiba kiganye okuteesebwa mu nkola ate bwe muddayo ekyo kyemutandikira ku ne mugamba nti tugenda ku kino naye nakiri tukyakiba nti kinaba kuteekesebwa mu nkola naye ogamba nti mupiira tugubalesiemu mwe musambe mwekka era nga bibaziba ogere bitalina mazima tayari ffe tugenda kwetaba mu kalulu tetugenda kwetaba mu kalulu kubanga akakiiko k'ebyokulonda simanyi bamanyi okugamba simanyi yarifali simanyi yabusambi simanyi yakolaki ate ne bamanyi bakuba ebipande ogenda okubalaba nga nti kakati tuzze era tuzze kuvuganya kati balina okubeera consistent ku bibataagala nemagana nti akino ffe tukizizze twagala tubalabeko lumu nga muzize okulonda mugende nti tuganye tugenda kulonda tetugenda kwetaba mu kalulu kammwe kakati bo bye bafunamu butereevu babyetabamu kakati kino ekyetu bannayuganda nabo kibatalabamu mangu benefits kibaagala kati okwerimbika mutyamulaba fesyo sujja kigendamu naye njala kubategeeza nti kakati lino etteeka ate nabo nyini bakkiriza kubanga baali mu palamenti
basingibwa obusingi n'engeri gyirayisizamu tuwaliraba gye lyaleetebwamu omukyala Faith Nakut mangu ago. You see, parliament amateeka gigayisibwa, ababaka ba parliament bakola amateeka, era etteeka lyayisibwa tuwali yayikyalenjinga. Bano bannamateeka nenkubadeko nambozi kati tanaba kumaliriza mateeka age, naye nze mmanyi nti era engeri gyazazza emisango emingi amateeka agamu alina kuba nga agamanyi. Naye nze njagala kutegeeza nti ekizimbe kya parliament mumuli abaka ba parliament abayisi nedda yafuuka munnamateeka. Omuntu bw'aba alwadde sukaali, alwadde pressure, alwadde ki, amanya ebika by'eddagala byonna, afuuka nga musawo. So nze nja kutegeeza nti etteeka bwe liba liyisiddwa mu parliament nobula omuntu alikyalenjinga, etteeka eryo weeriri yatuyinza kutandika kulyegana nga abantu bakutuma mu kizimbe ekyo wayisibwa amaki, wayisibwa amateeka. So iPod weeri eri mu mateeka atatuddeeyo, era tugenda kusuubira ssente electoral commission kuzikuwa. Mujja kusala amagezi amalala gonna, enkomero mujja kugenda mujja kutuulayo. Toyanza kale tugenda